Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya gange shidadada. Mulimu kya mikwano obulamu buli butya abaana abashayalinga abaana abakometinga mikwano mwe musinga abaana abali mu nsi ez'enjawulo Saudi Arabia, Qatar, Abu Dhabi, mwenna ne bestasobodde kumenya gye muli. Mukama abaddizeewo Sharifa awaali ne guruupu yo. Mukama abampera ekisinga bambi. Abaana abajja mu inbox zaffe ne mwongera tuwa ku magezi ne mwongera tuwa ku buyambi. Omusinga era nsaba Mukama abaddizeewo Jafari nkutumiddeko, Nakato nkutumiddeko, Juri nkutumiddeko, Esther nkutumiddeko, ano yani babiri Nakachwa babiri kutumiddeko mukwano webale nnyo bye wakola oba byonkolera Mukama akuddizeewo. N'olunaku olwaleero tuzze n'ebbaluwa y'olwaleero ng'egamba weeki. Amannya agange Mutima Shamira nga mbeera Wankulukuku. Nina obuzibu bwe njagala ompe ku magezi gwe n'abantu bo. Nina obuzibu bwa maama wange yagwa eddalu naye ng'obuzibu buva ku ssenga waffe eyeefuula nti naye yatukuza. Nze kuva buto nakula ne mami wange. Nali mpeza emyaka 10. Maama wange yali talina bulungi sente. Yantwala ewa ssenga wange. Bwe yantwala ewa ssenga wange yalina sente ng'era tali bubi. Watuuka ekiseera ssenga wange yatugaana otuweerera nga tugamba talina sente za kwonoona. Naye kyeyatayonoonera mu ssente baana bawala. Abo abawala bali bisiraani. Twabeerawo nga tetusoma. Naye ssenga wange yalina obulimu bwe yali akolaakola ewaka. Balina emirimu gye bali bakolaakola bali basa service nga tusobola okuwooza buli kintu kye baba bavuddeyo eri ne okukola. Nga tusobola okuwooza buli kintu kye baba bavuddeyo ku mikolo okukola like sowaani, bikopo, fooko, ebintu ebityo bye bakozesa. Twabyozanga nga tuwa ssente teyatulyazaamaanyanga. Watuuka ekiseera maama n'agamba kanzino naye abaana bange baddemu basome. Maama yatunona n'agenda annyonnyola ssenga n'amugamba Shamira ono yandizeemu n'asoma ne Bashiru. Ssenga ekirabika nno tekyamuyisa bulungi naye mwaka akaseera yasanyuka n'agamba batwale babadde bakyali baana bato baddemu basome wano babadde babonaabona naye kati osanga egyo n'abatwale banaafuna emirembe. Ng'alinga ayogera agereesa ng'alinga ayogera asanyuse ng'ebintu bye tebitegerekeka. Maama teyagezaako muwa nnyuma tuuge yatukwata n'atutwala. Nalina emyaka 11. Maama n'atutwala netuddamu ne tusoma. Nali nakoma mu P5 nenziramu n'ensoma. Ne muganda wange omuto yali wa P3 naye naddamu n'asoma. Ssenga tekyamuyisa bulungi. Ssenga yatandika okunyiiga. Ssenga yatandika okukolaakola ebintu eby'enjawulo eri maama. Maama yejjanjaba n'atulangako okulaba nga yejjanjaba. Ebigenda ne bigenda naye obuzibu kati buli wano. Munnange maama wange yagwa eddalu naye nga ffe obuzibu tubuteeka ku ssenga kubanga ne buli bakojja bange bwe batambula babagamba ssenga wammwe yabakola ekyo ekintu. Ssenga wammwe ye yakola maama we ekyo ekintu. Naffe tetuli bulungi, tetulina mirembe, ebintu bitulumba ne bitutuga, ebintu binkozesa. Muganda wange alinga Zolo, muganda wange anyinjaga, muganda wange talina kyatakozesa. Naye nga ffe tugamba obuzibu buva ku ssenga kubanga ne bwe batambula wonna babagamba obuzibu buva ku ssenga.
bwe tugezaako okutuukirira ssenga waffe atugamba tasobola ttuluka aba atulanga ki? Tasobola, wabula alabika maama waffe alina gwe yavuma oba gwe yanyiiza yamuloga okulaba nga amutuusa kweriisa erigwe ddala. Tukoze tutya mikwano okulaba nga maama waffe adda mu bulamu obweyagaza? Maama waffe gwe nakula ndaba yamanya ennaku yaffe. Insolite sina kyakukola. Ntunuulira maama wange buli kaseera nenkaaba. Maama wange takyagala tutunulako naye bagamba nti ali gyendi. N'omala omulabako gwe wa famire akudduka misinde. Nkoze ntya mikwano? Ndabe nga nange maama wange addawo naffe tulabe nga tufuna emirembe. Nasanyuka mikwano nga mumpadde ku magezi. Nsigadde nze Shanura nga mbeera wankulukuku.